abalwanya b'enjawulo bakubeera mu nsi koonako olw'enkya ku Club Obligato mu bikonde biteekeddwa Great Strikers International nga bakuzanyira ku mulamwa ogutuumiddwa Journey to the World Championship. Olulwana olukulu lwakubeera wakati w'Omunnayuganda Isaac Ssebuufu ne munnansi w'eggwanga erya Tanzania Mwanyi Nzengera. Of course bulijjo mbadde mbakuba ndi eri wansi kati bantadde waggulu egenda basho y'amaanyi netegese bulungi. Training ne coach Andrew, coach Isma, coach Seru, abasajja abakabe nnyo mu training. Ate era coach Andrew be bamu ku bamperekera ne Kenya etujjayo wini kwegamba netegese bulungi pia dala chechu chenyewe. Ajiandae Isaac Ssebuufu. Kama hajajiandaa atakutana nacho, atakachokutana nacho atajua TZ ni watu wa aina gani, kwa sababu najua kuna lakini twende tukaangalie kwenye ringi. Karibuni. No to power na akili ziwepo. Latibu Muwonge, the dancing monster, wakutungana muna Kenya Dennis Otieno. Alamukubona batalanga kuko abangamba bichi mu jumla y'ebikonde kuluno banange saga kuddamu bagamba bichi so kuno kumundu kuno ndi mukambwe nnyo tuli myaka gyaffe gyengini mu jumla y'ebikonde ebinyuma dancing master abali bakushugale abali bakumwamadi ali liyo nabampita Bruce je bikoze tanya binyuma sikali yo action packet jumla yo bikonde binyuma banetu kuba tuyo mutunga wetu zinamu ngakulwancha. Faizo Muchibi wakwambalagana ne Jamil Kaiwa eyatikirira ennyonga ow'ekikutiya. Netekateka genetesetesemu kugamba njagala wini ge mazima ituvu kiri nti ekutiya yo ebanja nze njagala wini kyemba mumanya angenda kuzanya Faizo Muchibi naye si muzanyi mubi muzanyi mulungi ate nange siri mubi kwegamba omukono gugenda kuba fite naye nga nze njagala wini kyemulina okumanya njagala wini nange njagala muteke mukakutiya kaako kenyini kaleese kubanga ndi musajja siri mwangu ina fight 3 zonna wini kati omulundi ogusembyeyo mpulidde mbo bamukubye kati simanyi bigenda kuddirira gyali katulinde tulabe nze nnamu ku bwongo sibe bano ba King Kongo babadde nga ajja kuba abatayinaamu bwongo simanga ba Jose Spiso musajja amaze ebbanga takola na training gojjango omukuba sigenda bikkiriza. Mbala bagenda okutunka ye Kasujja Henry the Stopper ngagera kulwana ne Hashim Jafari Omutanzania. Bob Tulyatemba atunka ne Frank Yared Omutanzania. Kalule Douglas wakwambalagana ne Johnson Charles. Isaac Kamoga agenda kwemala eggayangano ne Ronald Gabula n'abalala. Tulindidde bulindirizi bawagizi baffe bajje ako Club Obligato nakulencha basobola kubanga bawagira abazanyi bano. Isaac Ssebuufu abayita lwananga ko main fight mulundi guno. Isaac Ssebuufu agenda kubanga alwana main fight ngazanya omuna Kenya atenga kuliko n'abala bangi nnyo Stopper Kasujja Latibu Muwonge so tukakubala ko neno na nyingi nnyo naye nga tusuze tuli bulindala okulaba nga fight zaffe tuzitegekawo era zibeere bulungi. Abel Chitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV, Omunyo.